mbuuza nnyo ekibuuzo kino Kagame gyali akyaliyo oba okay ngenda kukiddamu leero ngenda kuwa full details naye tokkirizibwa kuddamu kumbuuza kibuuzo kyonna toddamu kweyitawa infinite class tunakola contribution ya certificate twetaaga 5-star certificate kati gurupu bbiri nga zikulembeddwa ka gurupu ka Kisekka ze zikulembedde mu certificate tetunafuna certificate please kyonna ky'osobodde oba olina bbaana oba olina posters oba olina ssente enkalu zonna zituwe tugobe gurupu zino ka gurupu ka Kisekka kati kakulembedde ate nammwe ka gurupu ka Kisekka temukkirizibwa kugula certificate esukkamu ezo ssente babagamba certificate ya milioni 10 mwaguze certificate ya milioni 10 w'emitwalo 10 mukwate emitwalo 10 mugituwe okitegeera ekintu ekyo mukwate emitwalo 10 mugituwe certificate ina kubeera milioni 10 kati eyongereyo njagala mukebere video gye nabakolera ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwa Julai omwaka guno wali nasooka ne mbagamba nti Kagame either yafudde oba ali mu critical condition nenziramu ne mbagamba nga ennaku z'omwezi 4 liberation day ya Rwanda ne mbagamba nti Kagame ali mu critical condition ali ku kitanda era video zona zembadde nzamba kolera nabagamba nti Kagame ali bubi inyo era bakubikira Kagame towakana kakati olunaku olwairo nabagamba nti mu Uganda mu foreign policies tubali maso then mu domestic policy tuli mu kiseera kye nyini so system ya Museveni ekusiriwaza wabula mu foreign policies tuli maso Kagame wuno omulabye amawulire ge wabwe gamazo confirming amawulire ge Uganda era bona be bamu age wabwe kubanga bonna batuusi nga confirming ne kakugama Kagame mulwadde naye kivudde kuki Museveni ono kugama nti Kagame mulwadde mulooza Kagame ono teyayiseewo kubanga endagaano y'Ekongo M23 okuwanika Kagame ono abadde agaana ebintu ebyo nga bagaana okulaga ngajja mu media nenga bamukwata bukwasi bamukuba biyiso nabagamba badde nga ayogerera ku biyiso kati ngajja mu media okwongera okulaga M23 nti commander in chief akyakola ki akyaliwo okyegere ekintu ekyo mu commander in chief akyaliwo naye Uganda bavudde kuki okugamba nti no Kagame mulwadde Kagame ono wali owuliddeko nti Museveni mulwadde wali owuliddeko nti Salimu Sale mulwadde ekintu kino kisikeyalinga national security either Kagame yayiseewo oba embeera gyali bamaze okonfaminga takyadda ngulu yensonga lwaki amawulire ge Uganda gakoze eki gakyogeddeko number 2 kyekino kye nabagambye endagaano bagikozeeko wabula Uganda bayiza obutabyaga kati bino babireese nga video yaffe eri mu 48 hours tegeza video yaffe yakamala enaku meka 2 mu Uganda babagambye nakugamba gw'olaba video yange n'otagisharinga obeera olidde mu nsi y'olukwe obeera okotogedde banno kubanga abantu bali ku ground bayina stress bayina emitima gibewanise balowooza nti kana akasajja tetulina kye twakakoze naye nze nabagambe Museveni yavuddeko dda just tulinda time tujjeko Museveni ono okitegera ekintu ekyo tumukuba akalulu akabba twekalakaase bakubembwa kye bayita capitalism okitegera kye bayita capitalism badi ba democrats so yatwe bakola Museveni nkugambye ogirabye eno ye yakoleddwa ejjo video nagibateredde then waleno bakugambye nti Kagame mulwadde naye Museveni tasobola kumala galanga muntu nti mulwadde either yafudde oba embeera gyalimu mbi nnyo kyovola n'amawulire ge wabwe batandise okuteekateeka public batandise bateekateeka ku kyonna ekijja so keep your eyes widely open essaawa yonna sigambye mu yafudde naye kugambye nti kino kye bakoze either yafudde oba si kyekyo Kagame embeera gyalimu tebasuubira kudda ngulu okudda engulu kunaba kusaasira kwa Katonda neze nabagamba nzisaagala abantu bano bafe sikyagala lwaki njagala tubakwate tubasibe balabe ku nsi ng'ekulaakulana ate nga Museveni keetonye kagwake protest vote tagiwona tumujjako then n'ekirala nabagamba ebiseera bimuze ezijja ne mbasomesa ekintu enkola ya zino policies abamu ne mutandika okuzanyira mu kirasi ashama otulimba shama otusudia olinganga nyumya film nabagamba mulina okulaba ku baswaziniga ba Dorothy Landgreen ba Jason Statham nga bali mu Africa wano nga bali mu Uganda awo Uganda nakugamba ensi bagita Uganda na Congo kino kiki video eno nagibakolera omwaka ndowooza gwali gwa 2022 nga gwako wezijukira video weeri naye bagamba nti America eno gye mulaba ne Bungereza eno weba enakubira omuntu ereeta ne base zona nezikuteerawo kati wano bakugamba nti ba veteran US Special Force
Veteran US Special Force bagala gula Kirombe bajja Kongo nkiddamu bagala gula Kirombe bajja Kongo okitegera ekintu ekyo ekya Cobalt naye wano tebakulimba nti bano bagula Kirombe America yagala kweta Special Forces eziteeke mu Kongo awo nabagambye nti bano ekyabaleese bagala ku securinga region Great Lakes region tategeeza Kongo yokka tebakibalimba mulimu Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi Somalia Ethiopia njaga mutunulia River Nile eyo wetambula yo Great Lakes njaga mutunulia Lake Victoria eyo wetambula ekyo bayita Great Lakes kati mumulabe ensezo zonazo nezi border linzao eyo Great Lakes region omumerica jagala okusalawundingako okusalako yona trade egena kudda mu mikono gye naye stumbling block eriawo babayita bagita mu 7 byonna nabagamba byemulabe bigenda maaso mu ggwanga lya Kongo ebigenda maaso mu ggwanga lya Sudan ebigenda maaso mu ggwanga lya Somalia Ethiopia byonna bimalira wa mu Uganda nabagamba byonna bye bakola bimalira mu Uganda ku Museveni oyo ebyabatisa naddawo nayagaziwa nakolaki nabagamba fe tuli balwanyi tuve mu colonialist nonsense ngadi wabavaamu bagenda kukubira Museveni ba capitalist bano senga Museveni akwata mu kalulu munansi n'osituka nokola kyoyina okukola nze nsekamu kubanga bana abatuusi their worst days nabagamba their dark days zibasemberedde naawe Kagame yagenda neerigira ku Belgium naye kugamba senga weerigira ku colonial master wo bannange tetuvanga mu colonialism tewabanga yakusiriwaza tiwali yensi eri independent teriyo wabula bakola batya it is just a shift in policies nova muyono nogenda muyoni nova muyoli nodda muyono wabula ino kubeera ne people power nga abantu bali kusaidia okusobola okukyanga zino policies na yesenga kikuvamu ng'olinganga Kagame oba Museveni ebe bagamba Abanyarwanda bagala Kagame Abanyarwanda ngani amwagala Abanyarwanda bagala Kagame kati Kagama oppressings Abanyarwanda abo abas oppressings batusi bokaoka bwetala mu Rwanda nge mukiraba mu Uganda awo temula anti Museveni atunyigiriza Kagame anyiza Abanyarwanda tebasobola na kwogera wadde ekigambo nti twakukowa tebasobola wadde okwogera nti Kagame mubi Rwanda tokyogera UN report efulumye ku Rwanda nsanga njikuwe nabagamba buli kimu nkirina nakugamba nze Minister Foreign Affairs I don't blame the African leaders and chiefs So whom to blame? A man King Leopold II suggested for a meeting and it was chaired by Chancellor Otto von Bismarck. I blame the Berlin Conference. Why? Because they peacefully, if now the European countries had not went to the Berlin Conference, they would have still been fighting until now. Okay. For African countries, but they would never get Africa. And even by that time, in that space left, African leaders would get time for development. So by the time they had reached here, we would defeat them. Okay. But the Berlin Conference made everything. Made everything worse. Yes. Whom to blame now? Exactly. The people who chaired the Berlin Conference. Okay. Yes.